Ola Buganda kombucha webaddawo. Nokiramu katini webati wabadde ngaawo mujambula lumwe twaline mukunja. Wenyinyini yawo yataddewo omufaliso gwe nansindikira abaana ku apartment kange kembeeramu. Ndina abaana bana landlord yanfukidde ekirala. Ate mbale banyo wa apartment bakirizako bana bangi. Bagamba abantu babiri gwe omusajja n'omubannaaye. Sobero balimenye. Ujumade mayingira kusanga mu bbala naye saakusanze. Ate ndi eki? Kati ndi wa family. Ndi wa family. Ku myaka gino nakyo. Nene nnyo. Chenga wongo omufaako nnyo. Yakuza yanfaako lumu nga nkula. Bagenda bamenye ne kasokoso nga bamaje. Abantu abafiddeyo okutiya gaasi byonna. Abakasokoso nga ba. Naye tera government eremereza. Nze kugambe nze naliyo kasokoso 2014 nali ya 2014 nali mu P7 mwaliko mba struggle ati nze njakuli akasokoso abaana bakubanga bakira ku macha ne bagamba bwegezo. Alright, mwenna abekumira wano ku Wonderboy UG olunaku olwaleero ndina omukulu GMK omubi omusajja ono abala ebitabo ono nga batandise omuyita Shelo zonna yasingo yazibalira ebipapula musajja obwo no omukulu musajja ali munnaku ono musajja wo nnyo ono musajja era ate mu Uganda era buli omu ali munnaku tuna omukulu Whistling UG mwenye benyaga Whistling UG wano yaffe ya leero osege abalabi baffe ino pano egenda kubanga yanjawulo muko tulese abavubuka berenga batubulira endowooza yaabwe nayo ono omukulu Whistling UG aina nandigise obulumi ku mutima wangame polisi ngaawo ngenda kwetuga naguze omuguwa nenga bw'amaanyi ennyo bwaki singa wange yakazimba nyumba yawo nansana Luigi awo busente bwe yabukola agenze ku kyeyo myaka 4 wale gwe bamenyerwa mu myaka naye bamumenye myaka 4 yakola akayumba ke bamenye abantu awo abaana ina abaana 3 wale osomera awo linyini wabadde abatadde yatunze emmwanyize wajjukira waliwo sente ze badde kusima kuba emmwanyi abo yatunze emmwanyize mukazi wattu akole ki asomesa abaana tamutenaggwa essomero balimenye kati njagala ki mwana essomero balimenye awo nyinyi nga tugenda gibalekera bulekeza abantu abamu kati obuzibu bwennina senga wange aliyo yataddewo omufaliso gwe ali bweru olaba Buganda kombucha webaddeawo nokiramu katini webati wabadde ngaawo mujambula lumwe twaline mukunja wenyinyini yawo yataddewo omufaliso gwe nansindikira abaana ku apartment kange kembeeramu ndina abaana bana landlord yanfukidde ekirala ate mbale banyo wa apartment bakirizako bana bangi bagamba abantu babiri gwe omusajja n'omukyala gulinda kwe bibindi jabiri by the way omusajja nakugamba muno nze njagala abantu landlord yakuwa amateeka nagamba ati netoyiya tojigenda mu mirundi 10 olunaku ndoza kankikolere wano gavumenti erabe nti tukooye genda kuleka wetuge volosa tugenda kukwala genda kwetuga tugenda kuleka towetuganidda embera ekyuka tusabeera awo ng'akalimiro ko kali awo ennyumba ye eri buli kimu obulamu bwo bwonna buli awo kimbadde ngamba ate n'ekirala tebatwadde tayimu abantu abo ne gavumenti yandivudde nga we yakompisetinga abekkulindako kimanyi nti Uganda mulimu abaana n'ebyana Buganda kombucha yasigaddewo ati ne Starbucks yasigaddewo kati abamu bode bazimba mu ntobazi tugula mu ntobazi wetugula mu ntobazi aba investor ne bajja ba investor bava ebweru ne babawo ekyakali mwagulanga mumanyi nti ntobazi wale storage nalabye kale kyankuteko analabye omusajja ku NTV yavuddeyo nayagamba nti mu kifo ekyo kyennyini yakamalawo emyaka 4 nga nyumba ye weeri estandinga nagamba kati after 40 years bebasazeewo kumumenya nga mu 40 years back Museveni alitana bakugenda kuki mu buyinza ate n'abali mu nema by that time bali sibe baliwo kati abaliwo kati sawa zino balala be baliwo abapya bali tebasobola kukola background thorough check up
before ndowooza wale kaliwo omugagga ayagala wange bane mutuyambe babikolanga nga wabawo omugagga abayagala ate ogenda kukola ki simanyi nakumanya neje malenga nteesa bana abo baganda bange tebalisoma damu yakatandika bannaaye sobero balimenye ejjobadde mayingira kusanga mu bbala naye saakusanze ate ndi eki kati ndi wa famire ndi wa famire ku myaka gino nakyo kinene nnyo kyengawo ng'omufaako nnyo yakuze yanfaako lumu nga nkula kati mutwalanga maama ate era omusaayi guba musaayi omusaayi gwo bwerago guba musaayi naye awe nyininyini kale nze nganze badde nsuubira kino ba Bobi Wine kuba Bobi Wine has a bigger voice mu Uganda sinabana mulako ng'ayogedde batsame Bobi Wine asendize Twitter n'agamba mbuno Bobi Wine ayogedde bannaaye nye tebannamufaako asendize Twitter awo n'agamba mbuno bano ab'ettaka bano kyebakola tekiriiyo naye nze kyembuuza nyate obuzibu bwakoze yaliwanga bakola nga bazimba azimba mu Uganda onefuna nere wamwe eriyo erije mu yobeera eri aba okuzimbayo wetaaga permission wetaaga approval ya KCCA n'oba ozimba katoyi katono nga kajesi kagenda kuba fuuti 3 kati KCCA eriwa KCCA esooka kwa gundi approval ati bazimba eriwa okusinga obamenyawo budde bunene kati nange Uganda esobedde Bobi Wine oyo yatugambye yagambye bati gisomera abantu mpija obusungu obw'amaanyi endagala nsomera abantu Bobi Wine yatugambye yagambye I've been following with shock and concern on ongoing demolition of low-income earners' houses in Nansa na Lubigi, ostensibly because they were built in wetlands. Tukolenga tubapunira. Agambe mbu ali mu katika njogerega go vunula. Tandike buto. I've been following with shock. Bade ngoberera n'okutiisibwa n'okwekanga and concern on ongoing demolition n'okufaayo eri bebali mu kumenyako amanyumba bali menyera amayumba in Nansa na Lubigi ostensibly awo mutegeddewo because they were built in wetlands baba bazimba baba menyewo bazimba many of the 1000 baida wale nyumba zinalabye zina mu ntobazi nanga unalabye dala nayengerako nagamba many of the 1000 plus victims now left homeless abantu 1000 plus tategeza kino abantu 1000 n'omusobyo ebakamenyera ennyumba nawo moli mutala now left homeless and stayed on the lands of the decades bategedde anti kitegeza basigale tebalina wakusula naye ng'ate babaddengawo kumala ebyasa n'ebyasa bya 10 right under the nose of the regime until it is abruptly woke up ey'omukulu sabasaba anti yajja na nnyondo kati nagamba indeed it is critically important to protect our environment mu butuufu ddala in fact naga it is critically important to protect our environment especially in light of kuteekamu obuyivu bungi nnyo mu kukuuma ebyobutonde naddala mu kasana kanene akaaka kuba yeregedde global warming singa ngali akasana kamukuba sokolinda koli kwetuga ebyaddala genda kwetuga naye emotoka yo jajimpaze UBP yogimanyi nsula mu motoka abaana basula mu apartment oyimirira eri onyiga bunyizibwa oti natuleka waneeno leero netutalinya boda awo nayagambye indeed it is critically important to protect our environment especially in light of global warming mubuno budde bwa global warming kyeki global warming okubeera awo ebbugumu nga lyeyongedde nga lingi silongo batabisoma mu geography GP akola geography nga mu tulina kye bayita ozone layer kati ozone layer eyo waliyo kye bayita zi CFC kati zi CFC ezo zigenda waggulu zikola zifuna ebitundu kati otegedde professor obijjawo nange nabisomaawo mu GP gwerabako oyageze wano enaka tuyagedde wanagamba however it ceases being about protecting the environment when the regime singles out homes of the poor for demolition while turning a
a blind eye to infrastructure structured by the rich and the regime supporters in the same areas. Byo betwale tugamba Buganda kombucha weeri yo nga tebaji ne Starbucks kale kama kombucha wena kombucha yo na yabana Uganda siche mbabana Uganda ewa abantu banji milimu more than 100 so kale wandi menye kale soma naye tagisa ne Buganda kombucha wani jireseewo kale ntagala batujingire nnyo okege koze badde wa abantu abo benyini nababira mu emirimu abantu basuka mu bibiri okegere ekireeto abaganda kumbucha babaja kujja batuwa obulango simanyi naye nga babadde balina okola ki babadde balina bamenya koze babamenya for instance sawa zino mbwe tulimu anaabo abadde balina essuubi abakolerayo okufuna credit digenda kuvaawo kati nchenebuuza Starbucks yo lwaki bagireseewo angali kukubu nalabye omukulu yavuddeyo nalagamba mukulu wa NEMA nagamba ntino ye yasobola kubanga Starbucks yasobola kuvayo nefuna ki clearance okuzimba mu ntobazi webayo bakirizo zimba mu ntobazi mubafuna clearance ebipapula kitu kiri bwe kiti bayitangamu nga bagamba bagala ki clearance so abantu ne bagamba clearance tufuna yaki nga tusasula ki babita bityo ne tusasula kabaka obusuulu okitegeera osasula obusuulu ate ki osasula neki olina n'ekyapa kyo kati nga babuza clearance yaki ekyapa kyo kakiraga ki there are several hotels factories and home construction in Wetlands such as the one along Yusufulule Road Busega Namanve and elsewhere. Yusufulule Road kiwano mu kibuga wanene Busega manyi wali nena Namanve uno wanene Coca-Cola mu namumenye awo zali ntobazi kyali kibira kyali ntobazi kati nize nazo bazimenye baja kuwa kiboko negwe kweno government even Nansana petrol station built right in the woodland. The regime's approval have been spared unlike the homes of around them. Yagitwitinze leero akatadde leero sawa 3 emabega yakaleero aleero tuyinza okubanga tetuli kugundi naye nga mwana nze kyendaba government kale basinga banalabye Muhammad Nside kuyavuddeyo n'agamba they should have compensated them. Maybe you compensating at Tina Chebiyamba. Nikatinda omwana omucompensating asente meka. Muhammad Nside ko over 1000 people bamenye dama yumba. Ogenda mu compensating asente meka zagindo katika kugamba ekino ekintu. Omuntu akulidde mu kibuga. Okulidde mu city for example nyina ko example za. Tukulidde mu ghetto, tukulidde wano mu kibuga. Tusegedde. You are born and raised from this side. Toyina kyomanye ekyo mu kyalo, tomanyi kulunda, tomanyi kulima. Government eje compensating in million asatu osegeze kuyambe ogende oguleta kakama medino ogenze nokati nabamu tebamanyi na byalo byabo banga awo nyini waleo ngao wasengao andi ate mu kyalo genda okoleyo waliwo namalalo ge babishidde mu imagine nobikana amalalo ati namalalo gasitule imagine tosobola osegede kyengamba ekyo kyokuvaayo ne bagama wanema okukwata sente nezibawa kikola bandi balese ne bagamba kino katomanyichi bana bayingidde nnyo mu ntobazi be bakola ki ate nekirala gwe namiyuddwako Michael Jonyo mmanyi national promoter musajja atwadde akazimba kantu kaawo oba mulabye ennyumba badde trending enye tannagwa kale kadde kabaati baati awo etannagweyo bajje ne bakamenya ogambye ate badde ennyumba ati kanyumba singa olumu nga saidi emuti nabakugwa ate nga bakuba mu mabaati kyengamba kiki ekyandibaddewo ekyo kyengamba nze mu gavumenti ekyo waliwo tulina engeri nnyingi nnyo obanga tebasoma GP geography nzi geography gwe nekwanga nakoma nsoma geography mu sinyafu ne mu pisini ne mu biology ejukira mali mu topic ya twasoma yali kyeyo ecology kwatagana kuki ku environment tulina engeri nnyingi nnyo ezisobola okulwanyisa global warming than okumenyawo bana ba encroaching ki ettaka bajje tubawe ku magezi tubagambe magala kulwanyisa global warming mu Uganda tukole kino nze mumpe sende mugambe Wonderboy twagala kola ki twagala kulwanyisa global warming mulabe mu Kampala waneno ekuba yakuba etonya buli weeks 3 initiative nyingi nnyo tusobola ku macha no gamba ebivera tubijjewo
Tegedde okyayakera ku makino gamba kati buli koona y'ekibuga katukole ki tutekeyo tusimbewo emiti wona osobola kukwata abantu n'obayigiriza n'obagamba bwe bakusasa osotonyesa enkuba by what initiatives okutwigalinga enkuba mbadde ndooze bakwa sente nti twagala nkuba olina gy'ogula enkuba nekyengamba kyendegezawo gamba tobeeranga ali ensikini naawe bigambo byange si by'abantu byange okategere mutegere bembagamba tulina initiative nyingi nnyo okulwanyisa global warming nyingi nnyo tokugenda mumenya abantu 100 ogambe muno egenda kuleetera enkuba okutonya tina kyegenda okukola kati for example n'okwata kyenangambe n'okwata katulabe tubale nti okute Makinde yonna kubanga Makinde emu ku sub counties ennene tuyina mu Kampala n'ogikwata n'ogijjamu buli kimu n'oteekamu entobazi teyina kyegenda okuyamba kati kambuze babamenya nga bazzaamu entobazi ebifo ebimu wogenda n'otunulawo kale ne oba okoze otya entobazi tesobola kudda tuna n'ebugolobi waneeno yawa n'ebugolobi wano thanks for you we yali awo wonna wonna ozo entobazi esobola okuddawo tesobola bayiwawo malamu bagenda bamenya ne kasokoso nga bamagye abantu abafiddeyo okutiya gaasi byonna abakasokoso nga naye tera gavumenti eremereza nze kugambe nze naliyo kasokoso 2014 yali 2014 nali mu P7 mwaliko mu struggle ati kati nze njakulya kasokoso abaana bakubanga bakera ku macha ne bagamba gwegeza ofulume jike twalina mox ne batugamba teri kufuluma tewakola moko ngalindako sitegedde nafuna first grade ngalindako mwali bakambwe tetwafuluma bakwata ebipia ne bocha kiganda ne bocha side zeri waggulu kasokoso ne wansi ne bochawo nawo mutungo ne bocha kati nga polisi tesobola kuleta greda boleta greda no zikiza wanene abeli waggulu ne bakasuka mayinja wo zikiza wanene no yambuka eri waggulu jike kasokoso eri muchika na miti linga muvale kati polisi buli wekwata wanene badda wali eri nga ekola ki iyo cycle yatuku yaberawo kumala wiki namba nelemere bakuba ko ntiya gasi bwafu mu nyumba ne bagikasuka negwa mu nyumba yamu wabwera nga compound ngekiya gasi nayingira munda imagine abana bato kati ebyo byonna waliyo ebifo ebimu era neewunyiza nnyo abanansana mwandikoze kye bayita solidarity generalabe kati gye mwakazuukira okukola mwandibadde mukola association kakasabwa alaba ennyumba emu bagimenyayo bati nga mugenda mwekunganya ensonga lwaki tetwandibanenyeza balinga abakunga abantu nyo manyi ffe ngaffe Abannayuganda tulina okutya kasitola b'emmundu baana tebatya emmundu nakuzino fenasana tutya naye kati nze kyeneebuuza nalabye kadde amangu bakonedde ennyumba ye ngaisiddamamu nalabye vidiyo obeera kutyeyo okolera omuwalabu ako kasebina osoweza kusente ko bakuzimbidde ennyumba omanye ogenda kudda kukola kyanumenyu bayawe awo nga aside ng'esoyo tugivuddeko byokwetugo bivuddeko mungana gwokwetuga kulere tujja katugende ku Ozambe ne Shifula netayagala yasise emiwula Shifula yagambye ani akola lyrics ezo ebivubuka ebitalina makulu kati waliwo abavubuka bavuddeyo Bajo yayogedde Ozambe yagamba ekyo tekirina makulu naye Bajo luyimba ki lwali ayimba Bajo nawe mujasi balibana ennaku zeyita professor Bajo alifuusu labake yampeereza amayine meaning ya professor kyeki labake yasoma Bajo yasoma bayanja banga yaba yasoma nnyo diploma holder okalaba ajja anja banga nga diploma holder laba anja kubanga diploma holder nga just tebamanyi meaning ya professor kitegeeza Bajo anonya relevansi nze kino nkikankyogere kantunena mu kamera imana we muyo limba nnyo yasoma ne muganda wange
nangamba singa ali okitegeera singa tali nange eno endongo neze ekifu kyongeze ngamba bajja anonya gundi anonya relevance tikali kyengamba nga tuzeeyo ko Ozambe omwana bandimulesi nashayininga kala afune mufa kyafunyemu naye wabeera omudongo chansi nemuyitako emuyiteko afune mukyafunamu abafuna akapoloti azimbawo ku speed nga akayimba keka trendinga tagimbira bwerere advert nandimuwadde afune kyebayita copyright wale omusibi gwe nalabye oba inzo banga manager we yakute edi video gye yakoze yasoka kola trending ennyo bakwene ya mudru ya trending alabye wali promote yefudo omugezi agitya copyright kati buli sente ekolebwa mu yo sound evayo okuliko copyright tezigenda okwani Ozambe zigenda ku oyo promoter imagine mwana muntu nakwata amanyige gonna no mulemesa bot asinga bayo ke bajimanyi wawulidde kabako kyayogedde osokola sound TikTok ninjiwana ninjitya copyright ngato kimanyi kati nekola sente bula bakola challenge nga bansasula kati ekimu nekyane Ozambe oli yagenze nakwata sound natekako copyright nga si Ozambe kati sente zonna olimba zerukola ziddawo which is not very good omuntu oba mulabe nga fala muite mutuze wansi munyonyole munenge kwanga buli omwaje yeso kabako yavuddeyo n'ayogera ku Ozambe n'asanyusa nnyo mwakawulidde akantu kabako yagambye ye abadde nga following Ozambe from day one era n'agamba yasanyusa nnyo bulijjo yasaba omulenzi oyo yashininge kwa omulira freestyle ze amanyi kwa freestyle wa freestyle gya kuba ne Kabukusi Fox okategera aliwaye nene tamwe naimba ne Fefe Busi ayimba naye yakuba ne freestyle awo nga balanga kivulu kyawo kabako nasanyuse kako yagambye yasanyuse nnyo era nawe encourage n'agamba bageto yitimu namwe n'abali eyo byakulemerako ate kuzino kapo zigenda maaso ziba na TikTok banaye ebintu ebyo nabyo andi kale generation average bandi bali badi togera tugenda neyo generation yabyogera ko kimanyi pande dako bino okuba togera ko n'ekirala kyensandi yagadde tulekeyo ndowooza twandiyogedde ku South Africa namwe tusaatandika pano yaffe bulungi bwetuki notayogera ku South Africa zino Uganda omukulu ng'agenda kati ole papa point yasinze okunyumira ku principle principle ade yakayingirayo bati kunyonyi ngatudde kati wale buno obukyalo obutula mu omanyi wano nga clearance okayingira nyonyi obakava mu nyonyi ogenda mu clearance ticket migration kunyonyi omukazi abadde wagaba visa walabe principle nasoka kuba smile okuvano pake abantu babwaga anti kati wabwera awo baweri clearance abana Uganda badde besunze ngabangi abakunda Bobby our president kati nga ne bana bamukyale kimanyi ba South Africa batidemu ne bagamba anoyo gwe balinda nga kimanyi bakozeka kwa quick Google search nalabya quick Google search bagenzera omukulembeze w'abantu atuuka afuluma batandika koyimba tulia naye tuliyambala engule bayinjawo yatandikiddewo nga yakayingira bwe bali nayimbirawo nakunga n'okukunga principle kati mwe mumulinde mu 226 nasa nayo nayi mumulinde omukulu by the way party ya omukulu Mpuuga yonako lwalero kulooza agenda funa abantu banedda nawudde Katikkiro agenda baayo agenda beerayo anti ajja funa abantu boy ne badde inobera mugenyo mukulu naye boy ne agambe kasaba agambe mbagenda kudiza abantu milioni 5 mu lujudde I'm very okay will come ati abawo kamuya agambe baza bitu milioni 5 ajja kujja abwebaze kubyakoleddwa kati awolaba kati boy ngati kino nga muntu boy ani mugenyo mukulu atosobola nawe boy ni abero boy ni okugenyo mukulu wakati nawo kiraba ani kuona ani aleta abantu okimanyi tumanyi nti Bobi Wine yakubye golo 2-0 tukubanga waba yagambye tino amala kwogera nti no azaayo sente ze yabba mu bantu ate Katikkiro najja kiseza Katikkiro abawagira obubbi osere kiseza nti Katikkiro abawagira obubbi kubanga mbirango oyita naye byasobedde waliyo incidents kyale simanyi oba kituufu oba nidda oba fe bagira babubi njagala
ba Muhammad Nsereko kozi nabalaye bonna bavudde babyogerako njagala munnyonnyole kino ekintu nalabye mwagambye Nsereko yagambye waliwo abakanso ab'omu Kampala abali kufuna sente paka nileyo yadde bakola ki yadde baawumula nagamba kati lwaki bo babeera balemezamu mwani mu mpuuga kati nenjagala okugamba balinga abagamba tino mpuuga kye yakola okwesasula kubanga sani gavumenti yabba wabula okwesasula yeetolako sente nesasula mu butali si mateeka nakwata sente n'azeewa ne beewa bali bana biliyoni 1.7 biliyoni ne beegabanya n'abatwala bitano balala bina bitegedde mbu kirungi kyebagezaako okugamba ate nsobako byavayo naga simanya mpuuga simanya twali fena mu nkoba za mbogo simanya twali fena omubbi asigala mubbi sigeza supportinga nange omubbi okitegeera kyekyo ate ne SMG naye yavayo n'agamba yetagenda kusayinira ku nsonga za mpuuga agamba parliament yaziyisa ati kyetugamba parliament yaziyisa sayiningako omala osayiningako motion ejje mu parliament then banoonyereze tulabe ba parliament yaziyisa naye ogamba nti parliament yaziyisa naye ate agala kusayininga ku censure motion tegeza toyagala agundi ejje mu parliament nange bansobedde all in all abannayuganda mubere attentive mubere alert mukulu batera okugamba mwebereremu kati guno mpira gwe Masaka tugende tulabe kati ye Masaka tugende tulabe kati zendoze yajafuna abantu kale yajafuna abantu okulya mmere banganye balamu yakitemu yakoze nga event organizer olaba kadi gye basamba awo balamu yakoze ki bintu bizibu ejo twadde ku Volt ne Wanda twadde tulyawo ne twewuunya update nga Lugogo ekutte cricket oval yabadde jjuza babadde kubya jaga tusooke tukyogereko nalunalu manyi nakuze ndwawo kati okusiki yabadde nalunalu concert ogambye naye ekikazi kyange sebonze nkyagalirayo ate concert kinkola bulungi kinkola bulungi ate nkyagalirayo concert najjewunyiza nnyo actually byebintu ebimu bye nali sikoze ki siwadde nnyo emphasis omuwala abikunywa alese byoweka anko bya sente we omwana mugamba bya sente ojja mwezi embeera z'obukopi toddamu nga mukumpita nga atogenda akungulira byakunywa bwe twali ku gavana bwe tutyo luli twali ku gavana nandaba nga nfira ku kacupa kamu koko yali ne madamu nga nze akacupa kaggwamu nga ntyo kamalamu ye ng'aseba amalamu n'atumya endala naye bw'otambulako beeramu ne ku ssente omanyi bbeeyi ya cupa ku gavana nalina abaana bangi ecupa emitwalo 3 naye obeera abaana bonna awenasa naye amutuletedde abaana yali atulimba mu sengaawe kyogereko aye neyagenda omukazi we abaana bo tukole DNA bwe basiba nabo sasulirako abaana babiri ngenda basasulira fees tukole DNA tukole endagaano tukole DNA bwe basiba bo sasulirako abaana babiri sikulu kati osasulira abange ng'oli owo yakulema wange yagaana osoma nze nabagamba nti mama we amugamba bannaye mukwate bulungi ne babanga bange ono mugezi ne babanga bange wale yasomera abavubuka kye bakola nakuze ono kimulanga nga talina buli mukazi abeera ki kadamu bino bintu bya bbeeyi kante stinge bya bbeeyi sebo sibya buli omu omwana mtoto interview ne koma wana nedda ngende koma wana wetuga nina abantu abavubuka nakuze waliyo akakojo ke bakozesa naddala abavubuka b'e Kampala manyi kye bakola simanyi nawe bakyokola kubanga bamba mama ndabanjawula ke buli wenzija bakola kibabuuka kyekyo akwata n'omuwala nga muto naka nga 19-20 nga mujje nga mu kyalo nga metino amuje mu byalo byeyo kamuli mtyana wa namufunamu namuleeta namuleete waka
namulaga love kumala mwezi ngamu mwana nasiima abavubuka balina love muvubuka nakulaga love nokola kino osiima kati womala okkiriza microphone ekyali wakulaga love n'osiima ng'akugamba n'omanyi ki kisente kakendeddemu nina kadiiru kange onina kyali wange iyo gundi atwala abantu ebweru olaba otya ogende bweru ne tuwerera ki omulese talina mwana talina ki oso nafunawo omwana nomulaga negamba ogenda ki nze nange enkola ki oninyeza poloti ntegedde ng'okoleza ki ezoggula poloti ayinaemu naye agikozesa genda gikozesa wano wagenda gikozesa kati oyo muwala ng'akkiriza gamba kale kamuteeka mu sejike musajja yamutadde mu sente amutadde miliyoni ngeze n'oweereza Saudi Arabia buli mwezi n'otandika oyingiza omwana n'andika okusindika buli mwezi miliyoni kale omwana waba afuna miliyoni ng'emu mitwalo 2 akusindikira nga mitwalo nga 8 ez'okwezimba jjukira gwamuteekamu meka 3 kati awo 3 ng'akola n'oyo omulala bw'atyo n'osanga alina abakazi nga bibuuka ebisiba ku maduuka nga bikuba mbozi ye nga birina ssente nafuna balabe abo 6 sibwe enkola wama temungoba sibwe enkola wana ochogenda okukola simanyi baana balina okuba nga bakola ki mumweberere temukkiriza ekyo buba buyaayi nabubbi embeera zetukuliddemu tetuli baana ba ghetto okitegeera so kiba kirungi naye mmotoka wagamba ogenda kwetuga ojintu sisobola kwetuga naawe UBP oyimirira wali onyiga bunyizi bwoti neyeteekako yokka ate olugiro emmotoka ssebo motoka baba nungi naye nga kiwagitomeza kiki oba wetewefaanana modification anywa nebera wenze abavugana nga banywa nabo simanyi oba bamufaaki mande ku makya omutami bwabeera ku luguudo awo ebugolobi maama era olaba nkubulire mande ebugolobi waliwo ki kambabuuzi sande kale je nagendayo ku Thrones Vault zonna ziri awo nagendayoko omundi gumu blood nasanga emmotoka zijjudde neŋŋamba naye manyi oba abaana ba kampasi mubbizi biki bagamba nedda nabamubbizi babaayo wona ne baba baleese motoka zipaakinga awo ate kubako speedi ya boda neegi bwekeba wanakololo naye awo wantu bababbize nnyo wasinga kololo naye nze weekend kitabuka basulawo naye ku Mande ku makya saa 12 bakutomera n'osima bonna ababatami 12 goba okolayo anti oba ogenda ku mulimu jukira Mande jamu kati oba obanyiika ngamba kankere nnyo ngende nga jamu nabakukwata ewamu yekwitira eri wansi mugo babeerayo aba traffic basaba sente anyi oyo yanyimiriza ngamba opira wange guwediko nengamba kiki kino abaya ateka twategera kodi omanyi mabegakawo leo wankubirako waliwo wiki namange simuteriiko mubuto omwo mulimu omuggo omanyi zino embooko zineza enkoni eyo omanyi ze saga noses nali nga ntambula mu bantu nga newana tebasobola kunsiba kati olabaawo ku Nakasero ng'okkirira kwa MC nasanga aka traffic lwa weekend ne kanyimiriza ne musootinga kati nga already amaze okunstressinga omanyi zino reflectors ezisensinga danger emmotoka yo beefudde nali sigirina mu mmotoka ne baŋŋamba nno gifuna ebeerewo basaba buli kimu ate nalina speed limit receipt eyo nabo baali baginkubya 2 kati nesanga owa taxi ng'ayimiridde mukubo omanyi engeri gye babanonya bakasitoma nafuluma emmotoka namukuba emiggo abatakisi abo boogera bavuga bubi nabo namukuba emiggo ovuga mu Kampala daso bamanyira namukuba emiggo lawo oyitawo takisi ogamba waawo oyo mwawube ebisajja bya takisi namukuba emiggo namaawo ku polisi awo naku 2 obusungu nga lwalwo kitumira kitovaayo nga kye kikulemesezaayo nga tukonkludinga mbadde saagala tuve wano nga tetwogedde ku nsonga zaani otosobola mutegeera ngamba ku nsonga za Shamim Mayanja namulabe nga yeevuma ne Megatron
which is very bad Which is thing. very bad. Atasobola kutandika kuyita munno mu public n'omuvuma kozi naye enkya asobola okusanga mu public n'akuvuma otegedde fine omusinza awo omukubye 1-2 which is otegedde niyo mukubye leero enkya tomanya otegedde awo so muvuma kunga yamuvumye ebigambo babadde nva ku muntu akuvuma nga oli ekyamimawa awa boy omusobola ate sivuma nze nze ndi muyizi waliwo tuna ethics zetutambulirako as a professional nze kola ndi student aba pharmacist atulina betutambulirako kati olina kubanga oliving example otegedde tolina banga just oliawo ng'oyasa mafwa akuba oyagala views ne likes muno aba bakuvumye mutunule butunuzi muleke okitegera ekintu ekyo nekirala nga nyongera budget satana subscribing kadi kajin personalize okateke mu all tugenda baki baletera information eno mindi ng'ebiri oba lumu mu week just mungere pushinga videos za zino muzitambuze naddala ba youths myaka 25 okukirira mwe banamukaddeyo mwanga temagala betukola nga muguyagala olize emboozi za Red Banton wala olize emboozi za abujingo mpya mujingo yakajja mtuga ntene twaliyo bana ba baliyeda nani okunyuma ebintu kandi sio akatani okunyuma ku kamilion sina kimumanyiko nnyo oba background y'amaanyi just mumanyiko ng'omuyimbi bali abaliwo kati tugenda batoge segere ekigote mukyogeddeeko ekyeggulo balaso yabadde habara midde okakasa abayimbi be Uganda oyambala otya engatto y'50,000 bayawe ebintu sigenda byogera bamanyi bajja kusanga isaa gamba begaza balasali n'eggaali yegimanyi katinga ngotya babu yalagala kwetuga kanotite nebabye ekigoba naye yagudde ekigo kyadde ky'amaanyi actually naye yali bulungi wamukubiddeko ate akwata